kale nobera Lord Mayor mulamba neera ngoli mu katemba w'ekyana ekito omusajja omuyivu omulamba era gwe tolama nti omuntu okuzimba omwala amazzi gayite wansi kyankulaakulana mu kibuga guno yagala emyala gisigale nga gyasamye nga tufunye enteekateeka ey'okuzimba ku mwala waggulu hamu avudde yazimba omwala ogwo gusinga hamu obukulu abagagga bonna babaddewa bulijjo okulaakulanya na kivuba oyo kati gwe kyoyagala okugamba nti ekiyinza okuleeta enkulaakulana kwe kuleka omwala gusigalewo bwe gutyo olw'okuba munoonya obululu ebintu ebimu tubijjemu ebyobufuzi gwe Erias Lukwago oli Yamisi Gundu gwe Lord Mayor oli Muganda oli mugagga naye Muganda mutuule Abaganda n'Abaganda akulaakulanya mu Buganda mutuule mubeere omuntu omu muzimbe ekibuga kubanga kiri mu regioni yammwe Buganda Lukwago kuba abantu bwikadde abavaayo okukolera ensi ne mubalaga nti babi tuwali temugenda kifunamu okabidde ebbanga nga tukulaba olimbalimba abakazi ab'omu butale nti okola kati n'omwala gukunamiza bukunamya kuba kati awo oba olwana kyamu ng'abikka omwala otukana ogamba nti sente zakozesa sizize tuzaawulirewo ezize n'ezitali zize ffe twagala service oba azijjeewa twagala service bannayuganda tuwagire hamu ku nteekateeka ze zonna zaalina kasaziba nga zireeta nkulaakulana tuve ku bano bannabyabufuzi. Yes, abaana bavuddeyo kubanga batawukira Erias Lukwago ono ye Lord Mayor w'e Kampala. Wamujjukira bulungi waliwo akatambi ke nabalaze ng'alajjana ng'agamba hamu amalawo Kampala. Kye bamugamba nti hamu alina plan ey'okuba nga developinga Kampala. In fact mubatuuse n'omugamba nti emyalo egyo gibaddewo ne hamu nga tanazaalibwa naye nga bakubiramu abantu babbiramu abantu ate mbo hamu avuddeyo akulaakulanye emyala ate gwe ovuddeyo omukaabira. Abaana tebalina bigambo biwoomu eri Lord Mayor omulala ono. Buli obululu we butuuka Lukwago okoze eki mu Kampala myaka 15 nothing tayina Lukwago kyatukoledde abeera mu ntalo ssaawa 4 Lord Mayor Lukwago tukukooye abantu kati baagala nkulaakulana tukooye entalo mu Kampala ffenna tukwatize wamu ng'eggwanga tukooye entalo Lukwago gwe buli agezaako okulaakulanya ekibuga omuwalana ekyo ekibuga kijjudde sewage Kampala awunya abantu buli balabanga enkuba egenda kutonya ne bata sewage ebyo Lukwago bye wandibadde okola hamu kati akola mirimu gyo egyakulemedda so enteekateeka nnungi bannange yakulongoosa mwala gwe Nakivubo gubeere ku standard y'ensi yonna abantu baffe abafudde. Yalangidde nti buli akalulu we katuuka ye avaayo ate okuba nga atalumba hamu. Gwagambye nti ye aliwolomera emyaka mmeka nti buli kaseera aba avaayo ku nsonga y'emu. Then olumaze n'aleeta pulaani n'agiteekawo awo nga emyala gino we gigenda okuba era n'ekibuga we kigenda okuba nga kirabika singa amaliriza okuba nga azimba. Yes, twebaza Katonda nti omulimu gw'okuddaabiriza omwala gwe Nakivubo gutandise. Twebaza nnyo Hamu Enterprises ewaddeyo ssente ezigenda okuddaabiriza omwala gwe Nakivubo. Twebaza nnyo bakama baffe aba KCCA olw'okwapulovinga enteekateeka eno. Wamu twebaza nnyo gavumenti. Bannayuganda bannange njagala okubajjukiza nti buli enkuba weebadde etonnya amataba gabadde gatwala ebintu by'abasuubuzi eyo embeera tubadde nga tugiraba buli enkuba weetonnya. Omwala guno gubadde gwa bulabe eri obulamu bw'abantu buli enkuba weetonnya kubanga abantu badde bagugwamu ne bafiirwa obulamu. Ababbi babadde beeyambisa omwala gwe Nakivubo okubba bannayuganda ne baddukira mu mwala guno ne batwala bye babbye nga tebakwatiddwako. Endwadde
zibadde ziva ku mwala guno ogw'ennakivubo. So twebaza nnyo Ham Enterprises because ne CAF ekibiina ekitwala omupiira mu nsi yonna kyebaza Ham Enterprises olw'okuzimba ekisaawe ekirungi eky'ennakivubo. Naye CAF n'erikomendinga nti omwala guno ogw'ennakivubo gulina okukolebwa gubeere modern. First of all gulina okubikkibwa abantu baleme kuddamu okugugwamu, amazzi galekeraawo okwanjaala, kasasira abadde alina okuggibwamu, amazzi gatambule bulungi. Olwo n'emmaali y'abasuubuzi n'amaduuka g'abasuubuzi galeme okutwalibwa amazzi gano. Bannayuganda mbadde mbasaba ku mulundi guno tuleme kuteeka byabufuzi mu nkulaakulana, kubanga ekibuga buli we kikulaakulana ly'essanyu lyaffe. Buli w'okolera mu environment etakulwaza, buli w'okolera mu environment etaliimu babbi, ate ng'era omulimu guno n'ekisaawe kyennyini ekyazimbibwa kigabidde abaana emirimu. Waliwo abaana abaali babbiraawo olwaleero tebakyabba ennakivubo because bakola kati ku kisaawe. Ham Enterprises yagaba emirimu ku kisaawe egisoba mu mitwalo 3 naye nga baana baffe baganda baffe be bakolamu. Abantu abali ebweru mukimanyi ebibuga byonna eby'amaanyi toyina w'osanga mwala nga si mubikke. Mwabali e London mukimanyi emyala gyonna gizimbibwa bulungi nga giri modern. Ate enkulaakulana y'ekibuga tetugenda kulinda America, tetugenda kulinda European Union, tetugenda linda African Union mbwe tuwe ssente tuzimbe emyala. Enkulaakulana tulina gyekwatiramu nga bannansi. So Ham Enterprises webeerese ssente okuzimba omwala guno ogw'ennakivubo gubeere modern, amazzi gatambule bulungi, endwadde ziveewo, ababbi bagende. Lwaki tetuwagira nteekateeka eno? Ebifaananyi bye mbateereddewo awo omulimu ogwo bwe gugenda okulabika nga guwedde. Bateereddewo ebifaananyi ebyo mu birabe. Bwe kiti ekibuga bwe kigenda okulabika ng'omulimu guno guwedde. Mukama abankuumire. Ebyo ate ebyo munnange abawagizi ba Uganda Cranes olunaku olw'eggulo essanyu katali batte munnange basoose ne batutimpula goolo 3. Awo nno abatamanyi eby'emipiira ennyo oba abatali abawagizi, ate munnange mu mizannyo mubeeramu abawagizi ne babeerawo bano tugenze kulabako. Kakati ababadde bagenze okulabako babadde bafulumye edda ekisaawe Namboole, naye ate abawagizi bo basigaddemu ne bagamba nti nedda ziba 9 eddakiika ziba 9 tusigale munnange okukakkana nga Uganda bagudde maliri. Kino nno ekyasobosezza Uganda okuba nga yesogga stage gye bayita quarter finals oba giyite knockout stages, era nga abawagizi balabye nga ebbaasi efuluma ya Uganda Cranes abamu nno bagitegedde na bweru. Awo nno munnange ne balaga essanyu. Babazzaayo wali Kisaasi gye bakampinga oba gye basula naye nga Bannayuganda essanyu libula batta. Ate n'ekinsanyusiza mu kintu kino bavuddeyo ne bagamba nti mulaba abaana abo batuwadde ku ssanyu nti naye abafufa mugezeeko musuubize abaana bano empewo. Bagambye bajja bayambako okubanja essente ezo ze mwabasuubiza nti bajja kuyambako ku baana bano okubanja essente zaabwe singa abafufa mutuuka ne mwebulinkanya ne muganda ebintu bisisa goolo batubeereddemu 3-1 Munnayuganda omudufu batukubye goolo ey'okusatu abadde afulumye ekisaawe. Munnayuganda omudufu abadde afulumye ekisaawe nga bagamba akakaweddemu. Abalabi b'omupiira badde bafulumye naye abawagizi b'omupiira bo basigaddemu nga bagamba pakubisa ensembayo. Muli bakabi nnyo, Uganda ekubye omupiira abantu babawadde essanyu
abantu babawadde essanyu abaana kibadde kyakabenyo mpira gubadde massive nnyo nga wookiwulira. Era abaana ba Uganda Cranes tubagamba mu abaana abasamba omupiira bagamba buli mumashi gye muwangula kawumbi kamu bwe baganira obbawa ssente zammwe tugenda bayambako okubanja ssente zammwe ekitone nnyo buli omu alina okufuna millions 3 ekitone nnyo bwe babakubira akasimbi kammwe ne bagala okafutyanka mbw ate tekanafuluma ate kafulumye bw'ate bakozeho ebiti mumujje buzi ku TikTok mugende nti tusimbule embalaasi tugenda babanjizako ssente zammwe bannage banammwe muyiyeewo omubiri ku lw'eggwanga lyammwe Fuddeyo ate munange ng'abantu beeyongera okuba nga bakambwala oba nga boogera ebisongovu ku nsonga za Pretty Nicole okuba nga bamuwadde omulimu ku TV story ono ye avuddeyo omudifendinga n'agamba nti ye muyivu era munange he is an educationist naye yayogerako ne Nicole era amanyi nti omulimu agusobola. Pretty Nicole yafunye omulimu ku Baba TV. Nze kennyini nga bwe mulaba mu kifaananyi kino na interactingako naye. I am an education officer qualified and registered by the Ministry of Education and Sports in Uganda. Graduated from Makerere University, Kampala. Olunaku lwe bantikkira ne mukyala Museveni, Janet Kataha Museveni, ya graduating twagraduatinga lunaku lwe lumu era bwogenda Makerere University mu library nojjayo akatabaako ke bateekamu amanya ge ba graduates mulimu mukyala Museveni mulimu nze natuula n'oyo omwana nenjogerako naye era yaapiyaringa mu video yange gye bayitanga Imaana Katonda Imaana oluyimba olwo lutendereza Katonda interaction gye nalina naye yandaga nti yadde tasomye kyamaanyi nnyo naye waliwo programs z'asobola okukola ne ku TV kyemwerabira abasinga nti TikTok is a TV station lwakuba obwongo bwammwe mwasoma Nyungu ya Maawe Mirambo St. Lawrence Siwe ebyo bye mwasoma ebyo tebibateeka ku level nti musobola okukola TV zammwe ku TikTok. Enjawulo ya Baba TV ne TikTok tewali kubanga byonna media lwakuba abamu kumwejjukira mwetaaga kibooko okutegeera mu Africa. Yafunye omulimu oguli in line with byakola ku TikTok. Okay? Ebintu ebidiringa ne entertainment. Okitegeera? Asobola obikola. Ministry of Education in Uganda yajjeewo eri kusangula ne raba curriculum yonna gye tubadde nga tukola mu secondary school bagenda kujjawo A level bagenda kujjawo ebintu bingi bye tubadde tusoma bagenda kubijjawo kubanga abazungu abatutwala mu matwale babitulekera tusirwale tuleme kusoma ebigasa golodi basigale nga batwala buli kya muwendo kyonna kiri mu ttaka basigale nga beetwalira ffe tusigale nga tusoma St. Lawrence Siwe Preirizi Nyungu ya Maawe Mirambo n'ebirala. Kati waliwo abantu abasomera mu society yaffe by action era emirundi egisinga ogenda kulaba nti baamutikire n'ogamba wava muno abadde tasoma ate baamutikidde masters. Byakola byokka biraga omuntu alina obwongo era ategeera nga Pretty Nicole. Kati gweoyagala kungamba nti osinza Pretty Nicole okumanya basereba abalimu abaafulumiza ennyimba empya tasobola kukolako ka programu n'afuna ssente. Kike mutwagaza ffe abeekawempe bwe tuba tuva ekawempe kitegeeza tuli basiru twafiirwako mbwa. So mulina okumanya banaye bye mwogera nga muteekengeko ka speed governor mu bye mwogera mwagalize bannammwe. Okay? Omwana ali qualified for the job. Okay? So you can watch our song. It's called Imana. It is on YouTube. Imana by Pretty Nicole and Big Giant on YouTube. Ebyo munnange buli omu n'omukisa gwe gye Pretty Nicole kirabika yazaalibwa n'emikisa gye buli kimu kyereeta lwakuba nti at times ya misusinga buli mukisa gwafunye naye ye omwana oyo ali blessed
omwana yali blessed emikisa gye musanga ate ye omukyala Farida Nakazibwe yasononga munamawulire omukokutivu era nga yatuweerezaako emyaka egiwererako ddala ku TV munange yabadde ajaguza amazaalibwa ge era yeebaziza Mukama Katonda okuba nga asobodde okuba nga amwongerako ku mwaka omulala nti munange abantu bangi nnyo abafudde naye ye ani okulabika nga Mukama Katonda akyamuleseewo n'agamba nti akyebaliza nnyo Mukama Katonda era nti yebale nnyo yebalire ddala n'abantu abamwagadde abamubeerereddewo nti mikwano mwebale kubanga mumwagala nnyo bwe muti eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo gwekimanyi lwaki Aniteira munnange gundi yamusabudde fulufiga akatambika kano ke yakoze Aniteira munnange yakomentize ku galubindi za mukyala za mukyala fulufiga kino nno ndowooza kyanyizize fulufiga n'alyoka amukuba left right center oluusi tukyaba tukwogera mazima naye galubindi olinga benzibe tesikunyumira saasaagadde abange eyo tuvuddeyo ate ye omukyala Aniteira munnange yeekookola Entebbe International Airport agamba nti eno ye airport esinze okubeera embi ennyo mu nsi yonna okkirizaganya naye oba nedda Entebbe Airport is the most useless, bogus, rubbish airport I've been on. Ate nga atambudde ku airport sezimala. Eri airport yetama. Oba akatuuka ku airport, God forbid, I had to fly twice in 1 week. Otuuka ku airport ng'okyagiri bweru, tonaba nagituukako ng'oli eri bweru. Ne babagamba nti mutuuka ali, ne babagamba bagenda, you have to go through security. Muli eri ku luguudo. Temuli ku airport, muli eri ku luguudo. Nga bajjamu abantu mu mamotoka nti batambule bagende. Bayite mu kyuma. Kesi zaabwe zonna ziri mu bo ba passenger just causing mumanyi traffic ako ka cheka ako kakola traffic. Mti bajjamu abantu mu mamotoka ne babatambuza bayise mu kyuma. Basically mukebera biki? Ensawo zonna suitcase temuzikebedde ziri mu mabuutu. Mujjemu abantu mbako omuntu olusa ayanguwa flight yegenda muleka. Basically people are just teri muntu agenda ku airport kulambula. People are there for a reason. Omuntu ne mumujjamu nti atambule. Bw'amala okuvaamu ne mu bano ti driver ite bamukebera emigugu gisigadde mu motoka. And I'm like, now what is this? What are you checking? Ne bamala bajjamu mwenna ne babafulumya nalabye ka Costa Kalamboli yazene van ne bajjamu abantu mu baasi bonna babafulumye bagende bakebere bakebera ki sikitegeera busiru babunyabunya kati bamala nga mujja kakutange ng'ogenda tambula Entebbe. Ebyo si bigambo byange munnange singa nze abyogedde mwandigambye tusala omugambo naye oyo abyeyogeredde ate munnange olunaku olwaleero enteekateeka zonna zigenda mu maaso era nga abaana bannakibiina kya NUP basimbudde zabadde ssaawa 8 ogw'ekiro okuba nga boolekera Kasese Rimi Bunyangabu district okuba nga bawerekera mwana muwala Marinos Alexandria olunaku olwaleero era nga ssaawa yakakati wenjogerera abamu batuuse dda ku ground yes abamu bakyali mu kkubo naye nga olunaku olwaleero ajja kuba nga agalamizibwa mu nnyumba ye olw'olubeerera. Ndabyekawo waliwo abatambuza amawulire amazima gali nti alese abaana bana era n'abaana alese abaana bana kyensobola okugamba naye nga Mukama bw'atyo bwasazeewo ate nga Mukama yagaba era nga yajjawo tuyongera okuba nga tumusabira Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi n'ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa nalabye ebigambo ono omulenzi ono gwe bayita nti pulezidenti w'aba TikTok yani oyo yayogedde ebigambo bingi nnyo ku mugenzi n'atulaga nga wamumanyi nnyo bingi bye yayogedde oba bituufu oba nedda Mukama yamanyi ekituufu kyenawuliddemu ekituufu kyeyayogedde nti ajja kuba nga aziikibwa Rimi naye nga bigambo bingi bye yayogedde naye nga byonna byonna tweyongera okuba nga tumusabira Mukama amuwe ekiwummulo ekirungi era tweyongera okusaba nti
Mukama gumya ab'eŋŋanda n'emikwano, era tweyongera okusaba nti omwoyo gagube nga akulamula ekisa soko n'okuba nga amusonyiwa byonna byonna ebyomusabako. Ambadde njogera kwabawo yayogedde ebigambo bingi ku live nga bwe yali bingi ennyo byasobolesa we n'okwogera ku mugenzi naye nga we ŋŋambye titusabe Mukama Katonda amusonyiwe byonna byonna ebyamusabako. Sigala naffe tova.